okumanya basiru nnyo wenkugambira nti basiru nnyo tebasobola kwerooleza kugamba nti oli omukazi ayinamu emigabo gye abaana baffe balinamu emigabo gyaffe naye singa tubakwata bulungi bali abantu bayinza okusigala nga batuwa kasente nga batulabirira. What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Mutulwanyisa n'ebizimbe bya Uganda tutuse baana batuse n'okubatwala mu kooti. Ate yalimba abantu mbe yatutte mu kooti Semwanga atwala ni mu kooti talina kuba administrators. Mu busiru bwamwe muwuliriza Kinene who is there for his own benefit. Kinene was getting 20k a month from Brooklyn. How much does Semwanga get eyayita muganda wa Ivan? Gwenkulagira nti bali abaana baganda ba Ivan basiru obongo bawo bateeka mu mabega mu matako nkikugamba. Kinene gets 20k a month. Semwanga muganda wa Ivan muganda wa Semberayo ddala omuto afune 15,000. Naye mulese Kinene mbu ye advisor wammwe ye abadde afuna naye namujjako ku payroll talina sente zaafuna oba director we wavaawo talina sente zaafuna. Gwe muganda w'omuntu yangambe kankwatagane n'omukazi ono naye batabani ba muganda wange tukolere wamu osanga nange nogwekuteganye n'oli akwadvising obubi kati mwenna nabajjeeko ani afiirwa. Basiru nnyo basiru bandi badde beekwata ne bagamba ne katukolagane n'omukazi n'abaana baffe we tujja okuliira mwekwataganye n'abantu abatalina magezi. They are benefiting but you're not. On top of that you want to send vulgar messages. Agenda asabe sente Ivan amagombe kayunga gye ntwamuteeka tamanyiyo agenda amulopere nti banzije mu system abeeko kyakolawo. Okumanya basiru nnyo wenkugambira nti basiru nnyo tebasobola kwerooleza kugamba nti oli omukazi ayinamu emigabo gye abaana baffe balinamu emigabo gyaffe naye singa tubakwata bulungi bali abantu bayinza okusigala nga batuwa kasente nga batulabirira. What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Mutulwanyisa n'ebizimbe bya Uganda tutuse baana batuse n'okubatwala mu kooti. Ate yalimba abantu mbe yatutte mu kooti Semwanga atwala ni mu kooti talina kuba administrators. Mu busiru bwamwe muwuliriza Kinene who is there for his own benefit. Kinene was getting 20k a month from Brooklyn. How much does Semwanga get eyayita muganda wa Ivan? Gwenkulagira nti bali abaana baganda ba Ivan basiru obongo bawo bateeka mu mabega mu matako nkikugamba. Kinene gets 20k a month. Semwanga muganda wa Ivan muganda wa Semberayo ddala omuto afune 15,000. Naye mulese Kinene mbu ye advisor wammwe ye abadde afuna naye namujjako ku payroll talina sente zaafuna oba director we wavaawo talina sente zaafuna. Gwe muganda w'omuntu yangambe kankwatagane n'omukazi ono naye batabani ba muganda wange tukolere wamu osanga nange nogwekuteganye n'oli akwadvising obubi kati mwenna nabajjeeko ani afiirwa. Basiru nnyo basiru bandi badde beekwata ne bagamba ne katukolagane n'omukazi n'abaana baffe we tujja okuliira mwekwataganye n'abantu abatalina magezi. They are benefiting but you're not. On top of that you want to send vulgar messages. Agenda asabe sente Ivan amagombe kayunga gye ntwamuteeka tamanyiyo agenda amulopere nti banzije mu system abeeko kyakolawo.